Dini ekirina n'ona akola otya tibali balina nidhamu efaanana bweti tubegerekese poza kalaka kati byayanguwamu tukozesa budomola sibwe kiri etokwatamu butereevu naye tugeze bobanga badde oyina baafu y'omwofunira wuzu nga mulimu amazzi go tugeze walembesa amazzi g'enkuba noyagala ofunire omwo nkola ya kiwulwe towemenya ate akatundu akakubuuze nga ogalaba gasagange ziyagalembese ng'oteekamu nagakuteekamu mikono tugamba lufenna soko nabireke ebbali olyoka okola ebikoze eki ebisigadde bisoboka si shautu tolina kukozesa kadomola sibwe kiri osobola okusamusa nagamba wuzo ennenya okufuna sirina kadomola naye nga amazzi galina ekintu kyegalimu awo ngaali awo omutwe ne gumuluma ye yakula amanyi bafunyisa kadomola kokako kawuzo n'ekikopo wakikutte edda wali n'ofuna wote n'olaba okufuna wuzo musema alina okuba omukujjukujju si kwesiba ku kimata omuzikiti bagugadde nja kusaala enkya bifenna mutambudde mugenzi gye mugenzi oli ku kirozunga mwononya muzikiti naye nga woyita waliwo obusosa n'okuteekawo n'okola ki n'osaalira mbwotambula kati wegunaakubula nja kusaalira e Kampala bifenna bino n'abantu babikola amanyize samanya ebintu by'okusaalira awo obeerayo emisotasota wakyafu otunasanga omuzikiti ne bavuga ne olugusanga wali oguli maaso wali oguli ku saidi yaffe olwo bagenda bongerayo swala etambula wali mu motoka ali mu kwevuga ne kati jaamu ndabege gyakendeddemu tuvuge mangu tutuuke e Kampala agenda otuuka e Kampala nga alina eswala nga 3 ziri awo zonna zimulinze naye nga obwedde emizikiti gyaziyitako nozigiyitako bifenna eno nayo nsobi ebintu by'okwongezaayo ki eby'okwongezaayo eswala bifenna bwe guba muzikiti al-masjid laisa sharutan sika kwa kulizo fi ssala nti omuntu okusaala alina kusaalira muki mu muzikiti. Naam, ensobi endala aziyadatu fi ghasl al-a'dha'i ala 3 okwongera ku mirundi 3 nga tufuna ki tufuna wudu. Sheikh agamba nti tutunulire engeri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngeri yafunamu wuzu tukiraba nti la wajadina annahu tawadda marratan waliwo yafunanga omulundi gumu wa marratain emirundi olumu n'afuna ebiri wa 3 marrati olumu n'afuna mirundi 3 tuli fenna. Idhan okubeera nti omuntu anaaba omulundi ogusukka ku gumu 2 ne 3 Sheikh yagamba nti kwesatu olwotuse kwesatu fahuwa al-akmal ekisinga okuba nti kijjuvu n'otuka ku mirundi emeka ku mirundi 3 kitegerekese. Amma ziyadatu ala 3 okwongera ku mirundi gino 3 tuli fenna nga fahiya khilaafu hadihi sallallahu alaihi wasallam wa ghayr mashru'a tekiriko obujuzi bukinywezaawo omuntu okusuka ku mirundi emeka mbaka yafuna gumu n'afuna n'ebiri n'emeka n'3 kitegerekese. Kitegeeza ki bw'osanga afunye ogumu toyomba ye ayinza okuba nga asangiddwa nga abadde yanaabyeko ddaawo nga jasi wuzu gye yeetaaga yokkaawo aba asobola okutukula tuli fenna waliwo gojja okusanga n'anaaba 2 so siteeka nti alina kunaaba 3 ye akimal tuli fenna wabula ate aba asusse ku 3 ne gigenda mu 4 tugamba nti aba yawukanye ku njizo ekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nolwankubadde wudu ye esigala nki ntuufu kitegeerekese. So sagala otwale nti okusuka ku mirundi 3 kitta wudu tuli fenna. Naam, adamul wudu'i min akli lahmil ibil bameka bali balidde ku nyama y'engamiya bwemugirya mukola mufuna wuzu. Sheikh yagamba nti wa hadha al-amr yajhaluhu kathiru min an-nas abasinga omungi kiriyo tebakikola ki tebakimanyi wa huwa anna man akala lahma al-ibil fa inna alayhi an yatawadda omuntu wali nyama y'engamiya alina okufuna ki alina okufuna wudu. Hadithi weeri ya Jabir bin Samura radiyallahu anhu yagamba nti anna rajula omusajja sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabuza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amugamba anatawadda min luhumil ghanam bwe tulya ennyama y'embuzi tufune wuzu. Nabi yamugamba nti in shi'ita tawadda bw'oba yagadde funa wuzu wa in shi'ita fala tatawadda oba toyagadde tufuna ki tufuna wuzu. N'amuddamu anatawadda min luhumil ibiri tufune wuzu bwe batulidde ennyama yaki y'engamiya qala yagamba na'am tawadda
min luhumil ibil, hadithi ya Muslim. Kukyembuza amugambye atya? Bwe yagadde kola ki? Funa abatu yagadde kola ki? Onaleeta ekyengamiya. Kitegeerekese? Nabbi n'amugamba nti naam tawadda min luhumi al ibil. Kitegeerekese? Sheikh agamba nti وقد ادعى بعض العلماء أن هذا الحديث منسوخ وهذا الادعاء غير صحيح. Wala mukomanya bagamba nti hadith eyo yasangulwawo eyokuyato omuntu abalidde ennyama y'engamiya alina okuddamu afune ki? Afune wuzu. Naye Sheikh agamba ensonga eyo si nki? Si ntuufu. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية من عدة وجوه. شيخ الإسلام ابن تيمية yabadda mu kitabo kye Majmu' al-Fatawa abalina entegeera egamba nti hadith eyo tugamba okufuna wuzu nga tumaze okulya ennyama y'engamiya nti hadith yasangulwawo. Kitegeerekese ekyo. Sheikh agamba nti hadithi weeri nywevu omuntu wali ennyama y'engamiya nobanga wadde ofunye wuzu otuka okusaala ddamu ofune ki? Ddamu ofune wudu bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Adamul wudu min massil farj. Ezimu ku nsonga ezikolebwa adamul wudu'i min massil farj, obutaddamu kufuna wuzu ng'okutte ku bwereere bwo. Wala atambu akwata ku bwereere bwe bimaana biduni ha'il nga tewaliwo kikola ki? Tewaliwo kiziiza. Kitegeerekese ekyo. Omuntu wakwata ku bwereere bwe nga tewali kiziiza alina kufuna ki? Alina okufuna wudu. Kategeerekese ako. Waliwo hadith omubaka sallallahu yagamba nti man massa dhakarahu falyatawadda. Omuntu yenna bwakwatanga ku bwereere bwe afune ki? Afune wudu. Waliwo ne hadith ya Taliq ibn Ali yagamba nti omubaka yayogedde yagamba nti hal huwa yabuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuffe bwakwata ku bwereere bwafune wudu, omubaka n'amubuuza hal huwa illa bid'atun mink. Waliwo kiki obwereere bwina kye buli okujjako nti kiyunga okugwe nga mukulu aliyanga amugamba nti tofuna wuzu kasa n'obwereere paati kuki? Kugwe nga paati ezisigadde. Sheikh yagamba nti fa huwa hadithun dha'ifun munkar. Hadithi nafu ereetamwa okubeera nti omuntu agikola ki? Agyesembesa. Abamu ne bagamba naye babanga hadithi weeri naye yasangulwawo. Kitegeeza nti abamu bagamba nti omubaka yamugamba mu kaseera kali then Allah n'amaana n'amulaga ekirala. Bwe tugamba annasikh wal mansukh waliwo kye bayita annasikh wal mansukh. Tuli ffenna nasikhu kye kisiimuulawo, mansukhu ekisiimuddwawo. Ne mu Qur'ani mwe ziri aya. Tuli ffenna ekyokulabirako kiyinza okwanga okutegeereza kya mwenge. Tuli ffenna omwenge Allah teyaguziiza mulundi muki? Mulundi gumu. Gwayita mitendera gyalinganga emeka? Ena. Basalako n'okusaala nga obusamba bagano okujja mu swala nga batamidde. Kitegeeza gwabakirizanga okunywa omwenge mu ntandikwa kasago bagwako bajje basaale. Kasambe kinga shwa tebazo okusaala taliko muki? Ebyo byonna byaliwo. Tuli ffenna ekituuka ekiseera Allah n'agugaanira ddala ya ayuha alladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu. Ne balyoka baguyiwa bonna abaali baguyina. Kitegeerekese ekyo. Kabe tukyetegane ennasi nti aya zasangulwawo mu kulamula yadde mu kusoma mu Qur'ani mweziri. Tuli ffenna mu Qur'ani mweziri naye zasangulwawo hukuman tezikyalamula. Tuli ffenna era bw'osanga omulokole kati mumaba batera okubeera okumpi bwe bali mu kuwakana. Abasiraamu bagaana okunywa omwenge naye mu Qur'ani yawe mwennyini mulimu aya z'okunywa omwenge. Genda mu Suratu Maida n'ayoga ne aya n'agisoma oluwalabu olufu. Ogenda okulaba ng'ettaka lyagala kukumira tolina ky'omanyi. Tuli ffenna kwa bo banoonya ebibuzaabuza abantu bamanyi mutamanyi. Naye aya nga weeri ntuufu mweri. La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Weeri. Kitegeerekese. Wabula yasangulwawo hukuman kulamula nesigalawo tilawa. Ngera waliwo n'amateeka agamu agasangulwa mu Qur'ani nga tegasomwa naye ate nga galamula. Waliwo ayinayo lyamanyiyo. Kati nga ayatul rajim. Tuli ffenna ayo kuba omwenzi omufumba amayinja. So gikutuma mu Qur'an n'oginoonyamu nga teriimu. Te Allah agamba nti mukuba amayinja mumutte teriimu. Kitegeerekese. Tutegeera tutya nti yalimu omubaka yatunyonyola sallallahu alaihi wasallam. Kwa mwizo halika kisega bagisangula mu ate kali tujagaza ki. Kitegeerekese ekyo. So just nyade balaga bulazi saka nyo bayingiza mu irimu yeyizo batawanya kulaga nti nabagamba nti hadithi ono sahaba ayitibwa Taliq tiwe yagamba nabbi nti omuntu wakwata ku bwereere bwafune wuzu nabbi namugamba nti obwereere bwina kye buli okujja konti kitundu kugwe. Sheikh yagamba nti hadithi eyo nki
nafu era etamwa. Niba tugeze n'abagamba nti ntuufu kyemadengeza okugaziya wala bagamba nti eno ye yasooka. Kachitegeeze ne yasembayo egamba nti man massa dhakarahu falyatawadda ye yakola ki yasembayo. Tina yenna akwata ku bwereere bwe addemu afune ki afune wuzu ebbanga lyamala nga akutteko biduni ha'il nga tewaliwo kikola ki tewaliwo kiziiza. Shege kisabe bitiibwa. Naam. Al-i'tiqad anna khuruj ad-dam yanqudhu al-wudu. Wala bayina entegeera nti omuntu avaamu omusaayi wuzu efa. Bali mbawuliddeko gero demo ofune wuzu. Omusaayi tegumalaako wuzu. Wengamba omusaayi gutegeerekeka. Sagala tobuza ate seko gw'abakyala siyo tugambe ebyo. Tuli fenna ogwawe gutegeerekeka. N'abanga abadde agirimu bw'ati esswala kaba kaweddemu. Amma muntu akanuse tuli fenna oba yeesaza olugalo n'omuga wuzu ekweddeko musiraamu wuzu ekwedde genda ofune wuzu. So tugamba nti kathiru minan nas ya'taqiduna anna khuruj ad-dam yanqudhu al-wudu was-sahih anna khuruj ad-dam la yanqudhu al-wudu li'adami wurudi ad-dalil as-sahih alladhi yadullu ala dhalik. Abantu basinga obungi bo bakakasa nti omuntu wavaamu omusaayi nti abatalina ki wuzu naye ekituufu kwe kuba nti omusaayi tegutta wuzu olw'okubulawo kw'obujulizi obutulaga nti omuntu wavaamu omusaayi wuzu eba ekoze eki wuzu eba efudde. وقد قال الحسن البصري رحمه الله إمام الحسن البصري يقام ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. بصحابة بابنا وكن يقوم بaka nibalwana entalo tulifenna nibafuna ebiwundu nibasaana emisaayi gyabwe omusaayi bavuddemu tulifenna. Kati tuyinza kugamba nti laba ne Umar yennyini wasalla Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yawma tu'ina lunaku lwe baamufumita yasaala n'omusaayi gwe kubanga mukimanyi nti yafiirawo oba yafiirawo kitegeerekese. So tugamba si kituufu okuba nti omuntu wavaamu omusaayi oba yeesaze oba mu nnyindo nti wuzu emukola ki kyekimuyongerezaako al-i'tiqaadu anna al-qay'a yanqudhu al-wudu. Okuzza balance tukozesa ekigambo kino kijja kutegeerekera. Omuntu okakasa nti okuzza balance kimalako ki wuzu si kituufu. Omuntu alinza okuba alidde kale ayinza okuba alidde n'ayitawo yalikomye tegeerekese. Agenza ogenda ku mavivi bw'ati mbeera neetabuka. So Allah tasindye efaanana bweti. Omulanda awulanga wase nja kufuna yuli adda akabanjala nga ayagala kulya lufe nalyo kasaale kale ate bamaze okulya gaseeka sobola kusaala kati kamalemu eddakiika nga 3. So endye efaanana bwetu si yabuki si yabuvunaanyizibwa tuli fenna. Kale nekiba kituuseewo kale Allah n'amugera adda agenda bw'ati n'akutama olubuto n'alunyigiriza balance n'akola ki nadda tugamba nti ati wuzu batemuweddeeko batemukoze eki batemuweddeeko nkwadde alina okujja alongoosa ekifo kyaffe agane kunakuwaza bantu tuli fenna. Bw'owulira oluusi n'emmeme eyinza okuba n'emmeme oluusi kiyinza okuba omuntu abadde mulwadde bambi n'ajja mu salaamu mukadde oluusi abatera okwekuba ku buwoowo agenda okulembera n'emutabukako tuli fenna. Tugamba nti kikina buzibu n'okuba tobutayinza okuba adde alina ssenyiga togenda kugyayo katambaala mu nsawo n'okola ki dani okubeera awo n'okubeera emyasi n'osamuliza abantu gundi eno ng'alabanga okukwata mu nsawo aba azanyidde mu ki mu swala. Siraamu kukkiriza jjayo weewala okunakuwaza abakoze eki abasigadde kategeerekesaako. At-tayammum ma wujudu al-ma waliwo ensobi endala ekolebwa. Wa min al-ashyaa'i allati yaf'aluha ba'du an-nas annahum idha ahdatha al-wahid minhum ضرب بيده ما تاته من السجادة ثم تيمم وصلى مع الجماعة مع وجود الماء في المسجد. Emwe bali abamu ku bantu nga yebwa wuzu emuggwako nga tuli muzikiti wano wuzu ne bale muggwawo nga asala akutaba ku musala n'akubako bw'atayammamu n'agenda maaso n'ejjama. Walabanga ebitaliyo kasa muli biraba ne mutegeera nti twabyogerako. Abantu bakola ebintu mu swala jamani Allahu akbar gaye nfaaki alaba n'okusoba n'ate omusajja omukulu ng'ava mu swala ogenda okulaba yeefuulanga ateekawo bw'ati emikono kumbe ng'akuba tayammamu n'amaani agenda mu maaso. Tuli fenna enkola si ntuufu.